bwe batazanyi ba chess abatali bamu balabise ku nnaku oludyo olusembayo mu mpaka za Afrika ez'amasomo ez'India ku Sanadu Hotel wano mu Kampala. Newankubadde bannayuganda abamu basolobye ku bazanyi balala era nga bolekedde okufuna ebitiibwa omuli Women Candidate Master, Women FIDE Master ne FIDE Master. Abatendesi baabwe si bamativu n'embeera abazadde gye bayisaamu abazanyi. Farouk Fawzi omu ku bazanyi ba Uganda bamanya mu chess kati mutendesi agamba nti abazadde abamu ekyejo kye bawa abazanyi nga bali mu mpaka kibalemesezza okweyongerako. Omwana ng'omuzungu nga kocha somugamba nti wachokoze ensobi omuzanyi nagaa tukutisaizi nga mwana wange kyo kibi. So abazadde balonanye entalo z'abaana ate oluusi ne bakola ensobi. Balina okuleka abaana balwana entalo zaabwe. Kocha wabagambye omwana ekintu alina ensonga lwaki amugamba. Kino kiddiridde abazanyi abamu okulemerwa okufuna obubonero bwe bandifunye ate nga abamu abandibadde bavuganya ne batalabikako mu mpaka za Afrika olw'abazadde okubalemesa nga bali mu masomero. Faruka wadde amagezi ekyandikoleddwa abazadde b'abaana abazanya chess. Abaana bafa abamanyi abasinga tebasobodde kuzanya, abaana abasinga okuba b'amaanyi nga Bakanyike Victor n'abalala tebasobodde kuzanya olwa enkwasaganya n'abazadde naye nga abaana abo balizanye kuba abaana bafa abamanyi tebazanye babbule Vincent tebazanye abaana abasinga okuba b'amaanyi. Zo empaka ezimaze wiiki ennamba nga zitogira za kufundika olunaku lw'enkya era nga bo abamu ku bazanyi abasuubira okuziwangulamu ebitiibwa bya Women Candidate Master bazogeddeko bwe bati. To become a grandmaster, but then Coach Vianney told me that there are very many steps to go to grandmaster stage. So then I knew that FIDE Master is the first stage. So since it has been my dream. In my career of chess since 2017, it's the first time we're having an international tournament in Uganda that I've heard of, and I'm proud to be a part of it and to be a player for Uganda. I've been living here for 9 years. It's a big thing. Emmanuel Mwaka akulira omuzannyo gwa chess mu Uganda akatiriza nga balina empaka ziwerako omwaka guno newankubadde gavumenti ebadde tennavaayo kubadduukirira. James Manja, Leta TV, Amasukulu.